ensula ey'okuneegama nti kitange nkerettanyi. Kitange nkerettanyi. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Agamba nti abantu b'oku kyalo kyewaffe kitange bamunyenyezanga mitwe nga bagamba nti nkerettanyi alina omukono ogugezza abakazi. Taata yalina abakazi babiri kyokka mange nga ye mukazi omukulu mu nnyumba omwo. Bakadde bange abakazi abo bombiriri baali balungi era nga bakuulana mu langi. Wabula ye mange ng'alina byasinza munne era nga bwe kiba. Nnyoko taba mubi. Nga mange alina byasinza munne ebyamufuula omulungi omukanga omwenge. Mange ekyamulungi yanaggwa emirimu byali ebintu bisatu. Akaziga kamwetondeka mu mannyo. Ensinga eyatimbagana ebiseera. N'amaaso amanene ag'amata agawulungutananga obuwulungusi mu kiwanga. Abantu abalala balina ebirungi ebirala bye baalaba ku mange naye era bo be basobola okubimenya bennyini. Kitange yafubanga nnyo obutalaga mu lwatu nti maama gwe yali asinga okwagala. Naye omusajja wattu yalemwa, ebikola byokka byayerulanga bulungi endowooza ye ku bakazi be bombi. Muka kitange yali mulungi ng'avuganya n'abakazi abalungi ku kyalo, wabula ekyamujja ku lukalala lw'abalungi ennyo ye mmange kwataava kwe kukula obuwologoma. Taagala muntu yakula buwologoma. Taagala. Anti yagejja nnyo ekitundu eky'ekifuba ng'ate kyo ekitundu ekya wansi kitono. Bw'atyo nno n'agulukira. Taagala mukazi yagulukira. Ensingo ye yali nnyimpi nnyo ng'omulabi bw'amuyita kabula butugira batasobezza. Baaba ku kyalo baali bamuyita kagugubiru naye nga beegendereza nnyo obutamanyisa kitange erinnya eryo. Wadde bagamba nti abasajja busabwa mbogo naye n'abakazi abamu nabo myokoola. Bwe wajjanga awaka waffe n'omalawo akabanga akatono ng'oyinza okuvaawo ng'okakasizza kyeŋŋamba nti bammange baagalana era bakolaganira wamu. Naye ng'ekiri mu mitima gyabwe muganda wange emmese ekyogera mukaama nti kino nga kiberengeru. Okukiinagana, okugeyaŋŋana okwabanga mu bakadde bange abo singa gwali mwenge nandigambye nti ng'ow'emmindi asena. Nze nno okusooka nga sinnabamanyiira nnyo bwe nalaba ng'omu oluusi nga talidde nga ndowooza nti mpozi yabanga mukosefukosefu. Kazi nedda waabangawo ensonga wakati waabwe ezaasuzanga oba ezaasiibyanga omu nga talidde anti nga bakazi bajja kabugo kakadde tekagwamu nsekere. Obusungu bw'abasajja bugumiikirizika kubanga abasinga bwe basunguwala bayinza okubaako kye bakola ettumbiizi ne libaggwa. Ebyo oluusi ne bikomaawo. Naye obusungu bw'omukazi nnyanga gwagitunulamu gw'okomya amaaso nga ye ekyagenda. Kaakati ennyombo n'obusambattuko bwe nalaba ewa kitange byanfumbulula nnyo omutima. Kyokka bye nalaba bakadde bange bakola byanjigiriza ebintu bingi ebyannyambanga mu bukulu. Munnange mmange yennyini ye yantegeeza nti kitange okuva mu buto nga bamuyita Luyombya. Naye oluvannyuma ng'amaze okuwasa banne be yabanga nabo bamutuuma Nkerettanyi. Erinnya eryo kitange lyamutuuka kubanga yali musajja mbagulanyi atanyigirwa mu ttooke. Okuwaaniriza omuntu kikafuuwe ku mukazi omukulu nganze zansanze naye kitange yali mulungi. Kinzibuwalira okunnyonnyola obulungi bwa kitange mu biseera we yayombeserezanga abakazi abamu ne beenuula n'ebikya kuba nali sinnalowoozebwa kubaawo. Naye omuntu ow'olukoba olulungi nga bw'atafuma mangu okusinziira ku bye nnamulabako n'abantu abalala bye bannyumizanga byamala okukakasa nti yali mulungi. Kitange yali musajja wa kinyumu nnyo era ng'asobola okwekwanya
n'abantu aba buli mulembe okuviira ddala ku bato okutuukira ddala ku bakulu n'abakadde. Abantu abamu bamwogerangako nga muzaŋŋanda olw'okutawululanga n'okugombololanga ennyombo ko n'okukakanyanga endooliito ez'abo abaabanga basowaganye abaamweyuniranga okubayamba. Yalina ekirabo ky'okulowooza amangu ebintu ebituufu. Ebiseera bye nali naye byonna nalaba abantu nkumu abajjanga okumwebuuzangako amagezi, naye kyanneewuunyisanga kwe kulaba nga abantu abamu ate baakomangawo oluvannyuma okumwebaza olw'okubayamba ne bavuunuka ebizibu byabwe. Ekintu ekirala kye nzijukira ku kitange kwe kugabira banne omwenge n'ennyama. Bwe yayiisanga omwenge, munnange ng'ab'okukyalo ng'empina basiba, yagabiranga abantu bonna omwenge, naye kyokka nga takkiriza batamiivu wuwe kiro. Abakazi yabatuuzanga bokka n'abawa omwenge ogwabwe, abasajja nabo baatyo, kyokka ng'ab'ekinywi kye abaawula omwenge ogw'ennembe ogwo yagunywanga ne baliraanwa be. Bwe battanga enkoko awaka nga kiba kizibu taata okugiryako baliraanwa be, taata yakozesanga nnyo olugero olugamba nti omuliraano gwokya bbiri nga mwagalana. Kerettanyi bwe yattanga embuzi ng'ebuna ekyalo, gwaweerezaako akabiriizi kamuweereza ow'ebyenda, owa ssebusa ko n'ew'ebikiyingulwa, oyo naye ng'abimuwadde. Taata yasanyukiranga nnyo omuntu eyamanyanga okugabira banne ebintu obulungi, naddala ffe abaana abawaka. Ye ebyamugabi teyeeseera, teyabyagalanga bbanga lyonna. Yatulumirizanga nti baana bange temulesanga muntu kyakulya mu nju, oluganda kulya olugenda enjala terudda. Kitaffe yali atwagala nnyo ffenna abaana be, naye kyokka nga tagirirwako kyejo wadde essukumbuli. Kyaziranga kusobya bwoti nga yabwatuse ddanga eggulu, kyokka nga tatera kukuba. Jjajja bwe yamala okufa nenzirayo ewa kitange, naye teyaŋŋanya kugendayo. Singa ddala nali mwana wa bulenzi nandibadde mukozi wa mirimu gya kisajja kayingo, kubanga ebbanga lye namala ne kitange natunuuliranga era n'enjiga ebintu bingi bye yakolanga. Ebiseera ebimu taata yayagalanga nnyo okumugerera engero ezimu ku ngero n'okumufumira ku nfumo jjajjange bw'omu ze yanjigiriza. Bwe ntyo nno nange nalondangamu ennyuvu ennyo ze namugereranga n'okumufumiranga. Ye teyamanya nnyo ngero, bw'ati ebiseera ebimu nannyumizanga ebintu bye yalaba ne bye yakola mu biseera bye eby'obuto n'obuvubuka bwe. Nzijukira lwe yanyumiza ssengawe lwe yamukuuta emiziŋŋoonyo n'amubambula akamwa konna. Mbutaata yatuuka nga yessa wa ssengawe, yasanga asiisa entungo ng'akawoowo akali mu nju kagira kwasa mmese ennyindo. Wayitawo akaseera katono ne bamuwa ku ntungo mu kibbo. Bwe yalyako n'awoomerwa nnyo n'akamala. Musajja wattu n'asigala nga yeenuguuna. Munnange ke baamuwaako kaamuluzabuluza yalulunkana. Kati bwe wayitawo ennaku, taata n'atandika okufeffetta n'okuwenja mu nju ng'anoonya entungo. Olw'okwefulukuta ennyo yalwaddaaki entungo n'agifuna, n'agiraba ku mpagi eya Sseddugge. Ye ebeera wakati mu nju ewanirira akasolya, mpagi Sseddugge. Kati kwolwo teyagifaako ng'agisa akasiiso ow'endalika omwekukumi. Naye lumu yalaba abawaka bonna bagenze mu nnimiro, n'aleeta ekinu n'akyesigamya empagi eri, n'alinnyoko n'alyoka awanula ku mutwalo. Tungo baazisibanga mu mutwalo mu byayi ndowooza. N'ategekawo akasawo k'entungo n'afukumulira omwo okutuusa lwe kajjula. Olwamala n'abuniza ekituli n'akka. Entungo yonna eyakunkumuka yagwa ku kaliba ke yayaliirawo wansi ku mpagi, era tewali mpeke n'emu bweti eyagwa ku ttaka. Kati yajjayo akaliba n'ekinu n'agenda kwewemera ntungo ye. Bwe yamala okulya ne yecca, kwe kuddira akasawo n'entungo eyasigalamu n'akassa mu kiyulu, n'adda eka nga yeesaanyizza.
Muno osanga nno sengawe yandiruddewo nga tannamanya nti entungo ye baagibye naye akigenda okusansula ebigambo yempeke y'entungo emu bw'etyo yasigala ebbali ku mumwa gwa taata. Sengawe olwagiraba n'amanya nti mutabani we alidde entungo ye teyalwa n'agenda awali omutwalo. Simanyi olaba engunjula y'abaana ey'edda. N'agenda awali omutwalo gw'entungo ye kugenda okugukwatako maama nga gwa kitundu. Amangu ago kwe kuyita abaana bonna ne taata nga mwali nga mwomutwalidde n'abuuza nti kummwe ani eyalidde ku ntungo yange? Kaakawala akamu kakizibwe ka taata nti nje nyawo tinalya ku ntungo mpojjinga emmese engenyi eteriiko bwoya ye eyalidde ku ntungo. Ne taata teyalinda mulala kwe kwewolereza n'agamba sengawe nti nyabo sinze gwate munnange kale nanditegedde nti entungo gye baagiwanise nze akyali omugenyi. Yenza omutaati omumpi nsobola ntya maama okutuuka waggulu eyo entungo gye wagisiba ku mpagi? Senga sinze. Sengawe kwe kubalagira bonna balekerawo okuwoza. Teyalwa ng'abawa obutundutundu bw'emiziŋŋoonyo ng'abalagira ku bugaaya. Akataata yagenda okukajja mu kamwa nga konna ntungo njereere nga ntungo nsa. Taata yagamba nti naswala n'enswaluka ebigambo ne bimbulira ku matama n'embeerawo ng'ekitooletoole. Senga yanneetegekera onkugambye yakubanze okunjogoloza. Emiggo senga gye yankuba gyangambisa nti alinda banzizeeyo okubba. Ziriddayo kubba bannange. Kyova olaba nga saagalira ddala mubbi waka ke bamala bamundeetera bati eyamwalula esiridde. Munnange bwe yamala okunnyumiza ebyo nenzijukira omwennyango jjajja gwe yankuba olw'okubba ennyama ye. Nenesiwala nnyo jampitirirako. Naye olabye engonjula y'abaana ey'edda. Ono yali sengaawe naye ng'amukubya obuyinza bwonna kuba obuyinza bwonna ku mwana ono yabulina ate yali mugenyi. Bantu bedda bannange nze nalaba okuzaalibwa ku mulembe